Musajja mukulu bwe bali mulinnye ku mutwe n'ajjirayo mulirwana we Jambia ne batandika okutemagana gye biggweredde nga Hakim Katende atemera mu gy'obukulu 48 atemye Hassan Kiwango ow'emyaka 45 mulirwana we w'obusukakkubo n'amutulako ensingo wabula ne Katende embale n'ebisago byafunye bimulese Wasenkaba emagombe gye batambuliza emigongo ng'obwato yeekutteyo ekifo. Tunyoleddwa nnyo olw'abatuuze baffe okutuvaako mu nsonga ezitasobodde kusolovingibwa butawaawo mwagaanya kusobola kuggwa kubanga ye oli munne Katende ye abadde ajja muwoninga kuba n'olwajjo yamuwoninze agenda kufa nja kutta nolwekyo batuuze abamu ne balumba ono Kiwango ne bamunyonyola nti lwaki tovuddeyo okwolera waka tosula mu nju n'agamba sinza butasula mu nju yange kubanga okuggula oluggi waliwo Batuuni ne Jambia kitegeeza bukuumi bwange obusookerwako. Abagenzi ababiri bano batuuze ku kyalo Kiyunga ekisangibwa mu ggombolola y'e Champs mu disitulikiti ey'e Mukono. Bino bibaddewo ku Mali ssaawa nga 11:30 ng'obudde bukya. Okusinziira ku batuuze, Katende aludde ng'alumiriza Kiwango okubojjerera oluwombo lwa mukyala we wadde nga ye omusiguze abadde yabifuula bya lubalaato. Ndibasa omuyimbi gwe yayimbako n'amuyita Ndibalwanya nga ye mukyala wa Katende gw'alinamu n'abaana ategeerekese nga Dorothy Birungi ng'ono ye yanoga kasukaali akaviiriddeko basajja bakulu bano okuttiŋŋana. Mwannyina wa Kiwango Robina Kigundu ayogedde ku ttemu lino. Kiwango bamusudde awo mu lugyalo ewuwe naye nga bamutemye ensingo naye emabegako oyo gwe bagamba nti yamuse abadde yakankubirako ku ssimu nga yefudde osi kyali ku poliisi nga waliwo emisango gye balimu nti amwagalira mukyala we naye nze ne simugamba nti nkutegedde wabula ne mulikodinga ng'ayogera byayogera oluvannyuma n'angamba sibuulirako muntu yenna bakyali mu kunoonyereza. Abatuuze bagamba nti baludde nga bawulira embiranye y'abaliraanwa bano ababiri enfunda eziwera nga babadde nga baddukirako ne ku LC kyokka nga bwe bamala okubatawulula ate nga baddamu. Badde leero olunaku lwekumakya mbadde nvaewaka ngendako emirimu gyange nga mpulira bizibu bigudde Katonda neŋŋamba kantuseyo tukaye nga nsanga mukuludde munaffe atemudde munne. Ekyekango nnyo ku kitundu kino okulaba embeera enzibu eti bano abantu babadde bagenda bali mu embeera bwetyo ng'oli asuuliza muno okuba nti ayagala mukyala we naye akuba nti oli abadde takitwala ng'ekyamaanyi ndowooza oba tuufu tubawulira era oli olumu yadde kuba ebikonda we byali ebingi naye nga tewewunye nga munne tamuddiza era namuwoni nga namugamba nti obuddako nzigana Jambia. Abubakari Mbazira agamba nti yeyasembyeyo okwogera ne Kiwango eggulo ssaawa nga 3 ez'ekiro ayogedde ku bye baatuuseeko. Bazira agambye nti olw'okuba babadde nga bawulira ebigambo bya Katende nga yeewerera Kiwango yamusabye aleme kusula waka kyokka n'awalaza empaka. Neŋŋamba Asani olabye ensonga ezo ojja kulowooza nti omusajja talina kyagenda kukola naye ng'alina ebigendererwa bye. Naŋŋamba wa nawulira yagula ne Jambia agenda gyetemmesaani engeri Asani gy'abadde nti wa mutima nga ye ne woomugambako ekintu nti kitono nnyo nga ye alabira ddala nti byakusaaga. Kaakati Asani ekiro yampise essaawa 7 era senga Muzee Katende abadde tavuddeeyo nti Muzee Katende bamuzudde nti yeyasse fe badde bajja tukwata nze ne Nasibu yatuyise ekiro nagamba mujje banywanye enfunye ku ssente nampa emitwalo egi nabadde n'akavubuka awo kamooza akalashi nako n'akawa omutwalo naŋŋamba munywanyi tujja kulabagana enkya naye nga nyimiridde awo nga tuli ku lubalaza awo Muzee Katende gwe kusala naddeeri n'ayitawo eddakiika 2 nga tutudde awo nga yeekutte wano bw'ati yakomyenga awo naddayo awo nga era akutte muno bw'ati. Ogamba Asani omusajja otomula nti ayinga alina byalowooza Asani nze tajja kunsobola. Mbazira agambye nti Katende yaddukira ku musawo Omuganda
ngeno gye baakamutemera nga Kiwango bwe yali afuuse omwenzi omusiru ayenda ku muliraano. Nze yagenda ebusumbi olaba bino bibawulira ku radio waliwo omusawo ali eno bundi bwati ne bwati omusawo n'amuwa amannya g'abantu abo n'amugamba ngenda kukuwa amannya g'abantu babiri okaka sentence kyenkola nkitegeera n'amuwa Kiwango Hassan ne Kavuma Mutagaana ddeewo ono n'amugamba ku bantu babiri ono yayagala mukazi we n'agamba Hassan n'amugamba emmotoka omanyi waki emmotoka we yalinga efa era ono okitegeera basawo okitegeera kakati kati n'omusawo ekyo kyonna kyonna n'agenda Muzeeyi Katende ng'agenda yeeyo bimuwa omutima okulagira ddala ono nti mulabe we. Oluvannyuma lw'abatuuze okwagala okukoona ennyumba ya Katende bagiyiwe ku ttaka nga beesasuza, poliisi etaddewo obukuumi bw'abasirikale aba poliisi n'aba LDU nga n'omukyala Ndibasa n'abaana nabo poliisi egenze nabo okubataasa ekibabo.